kati omufumbi wa piraawo omukulu amanyikidwa nga Dictator Amiri akiguddeko era ng'ono munnange olunaku olw'ejjo yabadde birthday ya mutabani we amanyikidwa nga Heather era nga munnange Dictator Amiri yavuddeyo n'abeera nga atagira ku mikutu gy'enjawulo egya social media n'atandika okubeera nga apostinga video z'omwana we naye nga video abantu ekyasinza okubeera nga tekibeewuunyisa omukulu video wedda zaateekayo video nga nkadde bw'okompeyalinga ng'omwana bw'afaanana kaakati awo nno wewavudde ebibuuzo nga bagamba nti omukulu ono ayinza okuba either talabirira mwana oba siki nga Chosen Becky ne Ssekajja basala okubeera nga temunnange bamunnima omwana ono era nga kinajjukirwa Chosen Becky emabegakaawo bwe yali yakamala okubeera nga tava mu mikolo gye yagamba kakati nno abaana bange bonna bakyusizza bonna gye nabazaala era nga bafudde ba Ssekajja so awo nno we wavudde speculations ng'abantu beebuuza ddala kituufu ekigenda mu maaso Chosen Becky nabeera nga ate alemererwa okubeera nga atawaayo omwana w'omusajja just olunaku lumu naddala ku lunaku lwa birthday ddala ki ekituufu ekiri okubeera nga tekigenda mu maaso sayidi zeyo njagala okubeera nga tekuterawo butambi awo tongere okubeera nga tetulaba embeera nga bwegenda mu maaso sayidi zeyo sako n'ensonga endala nnyingi nnyo eziri okubeera nga tezitambula mu ggwanga lyattu Uganda tula butuzikaalira subscribe nga buli wenabadde video gy'okubeera nga ofuna notification ati kakati ate agagudde sayidi zeeno ge gano katusimbule n'ensonga zino tulabe ekigenda mu maaso tuvaamu. Bulijjo mbagamba waleero nga mbagamba temuzaalazaala abaana bamenye okuzaala kukyusa obulamu nga temuwulira naye nga amazima gali nti singa Chosen Becky abadde talina baana abo bonna abadde talina reason yomutwala kuyimba ku mukolo 6 days postpartum oba nfuna nkazindaalo. If she did not have that many kids, she would have no reason to hustle like that. My friend, you're a woman. Let yourself be a woman. Wakazala enaku mukaaga. You need time to rest. Your body needs time to rest. Most importantly, your back needs time to rest. It seems like you guys just be playing with your health like that. Because why out there, 6 days after you just pushed out a baby? Why? And like akute camera amuwana yenna it's not a flex, my dear. It's not a flex. It is pure struggle. It is pure hustle. Even that man you think loves you, he doesn't love you. If he loved you, he wouldn't let you struggle like that. Bana gefe tuzaala abaana nomala emyezi n'emyezi ng'omusajja wo mwennyini takukkiriza takuganya kugenda wantu wonna okitegeera everything will be at your disposal. Kebeere emmotoka tolina nakugivuga okitegeera but you're out there oli mukwekunkumula 6 days you're still bleeding. Your body is still traumatized because ndabya abantu bagamba munedda abakyala bedda simanya bakolanga balimbaga. My dear, emirembe gituuka abantu bedda babeerangawo emyaka 3 essaawa zino life expectancy y'omuntu eri ku mmeka tetuli ku 70 yes 70 tukyatuukayo 40 obulamu bukyuka emirembe gikyuka. There's a lot of chemicals, we use a lot of things on our bodies, preservatives nyingi zebateeka mu bintu bye tukozesa. So nomaliriza no ending up obulamu nga buki life expectancy ng'ekendedde okitegeera. So you cannot be comparing yourself kuba maama bedda tebalyanga na butto ffe tusiika butto tunywa sukaali. There's a lot of things we do and use that they never had sound waves, tebalina masimu. This is why they could do these things, because their bodies that is surviving organics. Right now things are different. The things you eat are different. The things you use are different. We have technology. My dear, because what I'm comparing with the edda abaana bato baby babakolanga open heart surgeries nga tebabakoze bachogera batatu babakubye californ. Naye kati saawa zino that is impossible. In fact, doctor wakikola buba musango. Edda abaddugavu twali ba slaves naye saa zino tetuli emirembe gikyuka, times change, things change. Okitegedde? Now I think you can fully understand my point. Tozaala abaana butagenda kusobola financially, otherwise you'll be struggling 6 days postpartum oli eri bwekuukuuma anti onoonya ssente muganti gw'abaana bayitirivu okufa kitaawe tabafaako munange. It's your responsibility. Do you get my point right now? Do you now understand what I actually meant? Again, I will tell you, I'll talk to you like the way I will talk to my daughter in the future, and I'll talk to you like the way I'll talk to my little sister. Don't do it. Do not do it. If you do not like struggling, don't do it. If she had like 2 kids, that's the third,
I don't think she would be out there struggling like that. Oba maybe katugambe booking egikwata nga tamanyi nti alituuka azadde. Naye ate si gwe mulundi gwe ogusoose okukola ki okugenda okwekunkumula ku mukolo nga yakazaala. This is the second time I'm seeing her do that. And I reckon she's a young girl, right? Like she's really young. Ate no ogenda veeyo ngambe nti gwe bikwatirako wabinkwatako kubanga bitadde ku social media, so it's a point of discussion and it actually proves me right because I've been telling you from the beginning ngoba toli ready kuba hustle struggling bona ebyokuzaala byesonyiwe. By the way, okuzaala tekuli compulsory ate si kwa buli omu okitegedde. Ate tolina kyovaako okuzaala in your 30s. Tewali kyovaako yadde, tewali kyovaako sokotereza obulamu, funa career okitegedde, funa webereremu manyi webereremu because man what's that n'omusajja avaayo n'oleka mukazi ono n'ahasolinga bw'atyoze manda bange oli kisajjasajja because what do you mean your woman is out there hustling nga yakazaala. Kati gwe ng'omusajja oba omugasaaji kati gwe ng'omusajja oba omugasaaji tiya ate n'omusajja gw'otimbye buli wamu omuwanyewanye ate nga bw'atyo bw'ali mu kuyisa nga wakazaala akulesa ogenda okube hustle ogenze ku microphone 6 days postpartum. Baby girl, no. No. Come on, so at this point I feel like this girl actually just doesn't like herself. Because what? Banak. Ntunuulidde evvubuka lino nga lijjonkera Nameere ne Papito nenva ku batikitooka. Baganda bange mujja kubulwa emunywa amazzi. Ate bw'oteegendereze ojja kubulwa akuziika. Buli muntu yenna akulaga obulungi olwaleero enkeera omweyisizaako bubi kiki ekyakutuukako. Omukazi yatwaniriza mu maka ge n'atuteerawo n'opportunity okumiitinga sipiika n'atuwa n'ekifaananyi n'atusuubiza n'otusisinkana. Ki ekikuyisisa mukazi oyo ne famire y'eggaali? Omusajja nga yatwaniriza ekigo buba butasiima ki obwo bwe baazaalira mu muntu. Omuntu nakola obulungi obutagambika ku bantu bonna abaali ku mukolo. Honorable Nameere yatuspeyalinga yatwawula mu balala n'agamba nti sipiika wano waliwo babbuloga bo abakwagala ennyo era baagala kwogerako naawe. Calvin Kayanja n'omukulu ono. Era sipiika n'agamba nti mbaagala nnyo bakola omulimu gwa ttendo. Mbadde sirina budde naye tujja kufuna olunaku tumiitinge. Era sipiika n'atuwa ekifaananyi. Ekifaananyi ekyo ky'olaba kyalina kubeera ky'abantu basatu. Nze, Mutasiima ono ne sipiika. Naye abantu olw'okuba baali bayaayaanira sipiika n'okwekubya ekifaananyi naye ne bakiyingiramu ne tubaleka ne tubeera kkulu olw'okuba sipiika yali atusuubiza tugenda kumusisinkana oluvannyuma. Naye buba butasiima ki omuntu eyakuwa opportunity n'akwaniriza mu maka ge n'omujolongo obwenkanidde wano. Bannange tujja kubulwa gye tunywa amazzi. Ekyokubiri tujja kubulwa abatuziika. Tujja kufuna ebizibu mu nsi eno buli omu agambe nti ye ekyo kikutuukeko obulwa abakubeererawo. Omuntu n'akwaniriza mu maka ge. Kale bw'oba tokkiriziganya na sipiika wandijereze sipiika n'abalala. Naye n'odda ku musajja yatwaniriza mu nju n'atukwata mu ngalo n'atubuuza nako omusajja mu maka ge. N'odda ku honorable n'osimba amannyo omukazi yatuteerawo opportunity. Abalala zonna ze batuyisizaako mu nsi eno. Nze mbadde ku mikolo mingi nga kuliko abakulu bangi naye omuntu okwanjula mu maaso g'omukulu n'akuwa opportunity mu meeting. Kitono nnyo. Nameere yatulaga omukwano ku mukolo gwe nga ggulawo enju ye era n'atwawula mu balala. Tekabakadde twalina okutuula ne sipiika tumunnyonnyola ebizibu byaffe. Sipiika n'atuwa appointment okumusanga mu ofiisi era n'atuwa ekifaananyi ekyo. Ekyo yenze, Mutasiima n'abalala awo abaatwegattako. Bannange batikitooka ebiseera ebisinga mulisooke kulowooza nga temunnayogera oba nga temunnakola kintu kyonna. Mwetamiddwa abantu babeetamiddwa amusinye abantu. Kyeweeyagaliza ne munno ky'oba omwagaliza. Bw'oba ng'oyagala okulya emmere obeere mulamu ne munno mwagalize okulya emmere era naye abeere mulamu. King Saha
oli mukwano gwange. Palaso oli weekalangaalo nga nze. Naye ku bombi kummwe ababiri ani gwe nnina okuwagira? Palaso bwe yalumba Alien Skin n'ebiso ne petroli, kkiriza Obaganda n'akola buli kika kya ffujjo eky'obutemu ku Alien Skin. King Saha yavaayo n'atuuma Palaso disciplinary minister, era kkiriza Obaganda n'amuwaana era n'amuwagira, n'abanga buli kaseera amuwaana amuyimbira obuyimba. Naye ng'ate omusajja Alien Skin ng'ali mu maziga. Ekyo nno King Saha Alien Skin kye yali awulira luli. Amazima gali nti naawe essaawa zino ky'owulira, kubanga yali mu nnyiike era naawe oli mu nnyiike. Yagwa mu loosi naawe ogenda kugwa mu loosi. Palaso ekintu Alien Skin kye wamutuusaako, essaawa zino naawe ky'owulira. King Saha bwe mwakwatagana ku bbaala, King Saha n'aggyayo ekiso n'atema oba n'asala omwana wo omuwagizi wava mu kampu yo. Ekyo kyennyini kye wakola ku Alien Skin, kuba wamulumba na biso, nawe King Saha yakulumba na biso. Yes, King Saha ekintu kyennyini kye wakola ku Palaso kati oyagala ne Alien Skin akikole. Era kati ku mwenna bwe mubeera nga temwagala ntondo, mwagala tuwagiraani? Bannayuganda, munno bw'akaaba amaziga, manya nti bw'aba yeetaaga okusaasira, naawe enkya bw'onooba okaaba tujja kukusaasira. Abawagizi ba NUP mwe mwaleeta ebintu bino ne museka nga waliwo afiiriddwa oba nga waliwo afudde ku lw'okubanga tawagira kampu yo. Ekintu ekyo kye kimu ekyatuuka ku Alien Skin. Ku lw'okuba yali tawagira kampu ya Bobi Wine mwaseka ng'ebizibu bimutuuseeko. Kati essaawa zino mwe bamu abavaayo ne mugamba nti ate mwagala iffe Bannayuganda abaawulira ennyiike nga balumbye Alien Skin bamutemudde, nti ate tulumwe nga balumbye Palaso oba tulumwe nga balumbye King Saha. Nze King Saha mukwano gwange, musiraamu munnange, atampa ekitiibwa, nange y'ensonga lwaki mwagala muwe ekitiibwa. Naye mu Busiraamu tugamba teweekwenyakwenyanga, embwa giyita embwa. King Saha kati ovaayo obuulira Bannayuganda nga Palaso byakozeeko effujjo, oyagala Bannayuganda bakole ki? Era bwe babeera nga bakusaasira, igwe nga tewasaasira Alien Skin nga bamukolako effujjo. Si lwakuba nti oli musiraamu munnange, naye nze nina kuyimirira ku Busiraamu. Bugamba butya, embwa bwekuluma naawe girume. Obwo bwe Busiraamu. Bw'ebeera ng'enjala ekuluma nga tewali kyakulya, ddya embizzi otaase obulamu. Bw'otogirya n'ofa obeera weetuze, ogenda mu Geyeena. Obwo bwe Busiraamu. Bannayuganda, tulabye abantu bangi abafuna ebizibu. Omusajja Waiswa Mufumbiro yasanyuka nga Sseggirinya afunye ebizibu. Kkiriza Obaganda bonna abaana b'NUP ne bava ne badda ku Sseggirinya n'afa. Kati ate era be bamu abagamba nti tusaasire, tuveeyo twegatte tulwanirire abali mu makomera. Waiswa nga teyasaasira Sseggirinya nga mulwadde. Gw'oyagala ffe tuveeyo tukwegatteko tukusaasire nga ye wamwagaliza okufa? Lwaki gw'olowooza ffeffekka Sserubiri, simanyi Sserubogo eyali kyeyamaani wa Kayunga baamusanga ku muti mbu nga bamutuze, era essaawa zino waliwo omulala aba afudde. Kakati ate mwe mugamba nti bannange kye mukola kibi, ng'ate ye ku Sserubiri waliwo abaasanyuka. Bannayuganda, oli bw'abeera ng'ali mu kkomera,
kkiriza obagaana kimukakatako ggwe munnayuganda okuvayo okulwanirira munne ali mu kkomera kuba naawe enkya bajja kukusiba bw'abeera nga oli asanyuse naawe banaakusiba kkiriza obagaana nabo kkiriza basanyuke anaayifa anaayi Palaso teri munnayuganda agenda kukusaasira kubanga kyewatuusa ku alien skin tewamuwa mmere ate era Kingisa ateri agenda kukusaasira kubanga bwe wali ng'okaabya bebekulu amaziga n'oyingira famire ye naye muntu nga ggwe eyeetaaga okusaasira nga ggwe kati ggwe kiki ekikulowoozesa nti noboonoovayo okaaba olumaamiro nti bannayuganda balina okukusaasira Kingisa ovumye bameka okaabizza bameka era olukonkole mwateeka ku alien skin ye teyali munnayuganda eyeetaaga okusaasira bw'abeera nga mumanyi nti mu butuufu mwakola ensobi ku alien skin mukkirize nammwe kibalye atawa mufulubugo aba tamanyi mpewo y'emagombe empologoma bw'ejja n'erya neyibawo mulina okwegatta mu kuba empologoma naye gwe bw'owooza nti neeridde neyiba kkiriza obagaana bwe neemumala egenda kujja kulya ggwe Kingisa kati Palasa ali mu kulya ggwe gwe wawagira alye alien skin ate ebyobufuzi bino kkiriza obagaana kabeera kazannyo lwaki osanga Bobi Wine omukuba eccupa oba lwaki osanga Eddie Mizayo omukuba eccupa gwe ani yakugamba nti mulina okuwagira ekintu kyekimu ng'obwongo mulina bwanjawulo emitima mulina gyanjawulo n'ebigendererwa n'ebizibu ebibaluma byanjawulo bannayuganda twegatte wamu tukulembeze ng'ak'obuntu omuntu atakuziikiddeeko atakukungubagiddeeko takusaasidde ng'ofiiriddwa naawe bw'afiirwa mukole kyekimu kubanga saagala olowooza nti waliwo omuntu ye alina okusaasirwa omulala talina kusaasirwa Eddie Mizayo nze bwe nafiirwa mikwano gyange abanziruukirira Barita Kaggwa namanya mikwano gyange Basenga Lydia n'abatuusa ba Queen of Stockholm Balameka Bawuda abo era be mikwano gyange ba Angel BBS ba Sophie NBS n'abo abaasobola okujja ne bambuuzaako bamwami Kayondo mbabuulira amazima embwa ebeera mbwa era kiba kitegeeza ne bannanga bwe bafuna ekizibu nja kuddukirawo kyentegeeza kyeki nti Kingisa bw'obeera ng'omanyi wakuba embuutu nga alien skin agudde mu loosi nga bamutemudde tovaayo kkaabya lumaamiro nze nkwagala nnyo oli kyali wange I respect you onnyimbira bulungi Palaso mwana we waffe kalangaalo bajja tuziika ku kyalo kyekimu oba ayagala oba tayagala kinkakatako okumuteerawo omubiri kubanga ne Palaso bwansanga kkiriza obagaana nze muntu gwayinza okusembayo okukola ekibi kuba bwakinkola aga Katonda mu ggulu luba lugenda kufuuka kukulanda kuba bya ku kyalo talinga balala basanze mu Kampala ab'omu Kampala neffe tuli ba ku kyalo kinkakatako okulwanirira Palaso kubanga by all means aba muganda wange n'ensobi eri emu nti bye yakola ku Kingisa yakuba embuutu Kingisa muntu alina omusaayi ng'abalala oyo gw'osekerera afudde abadde ayagala obulamu oba kitegeera tewali lwaki osekerera afudde nga naawe omanyi ogenda kufa teri muntu agenda ku escapinga death omukazi munno avuddemu olubuto n'omusekerera nga naawe omanye nkyogenda kufuna olubuto munno afiiridde mu ssanya naawe n'oseka n'ogamba nti kaakirabe kkiriza obagaana ng'ate naawe ojja kuzaalira mu ssanya
obeera mpuuta. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.